Osibyeyo otya nno omulabi wa STV gyebaleko gyogonzesa gyonna. Ennaku z'omwezi zayingidde dda omukaaga omwezi gwa Kasambula. Olunaku lwo tuli mu Lwakuna, Sabbiiti tugitwaliriza. Wano ku STV ku Kasozi e Buziga essaawa ziri 2 ez'ekiro. Nkwaniriza ku Select ey'enjawulo, nze Omumbejja Nvannungi. Etugguliddewo eyaliko Katikkiro ow'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Engineer JB Walusimbi asuulidde ekitebe kya STV omwoyo ogw'omukwano olwaleero. Oweekitiibwa alaze akamwenyumwenyu ak'okusiima eri emirimu gyonna egiddukanyizibwa abakulembeze ko n'abakozi aba STV. Olunaku lwa leero eyali Katikkiro wa Buganda eyawummula Oweekitiibwa Engineer JB Walusimbi akyaliddeko STV era n'asiima emirimu egikolebwa. Ono akuutidde abalabi ba TV eno okulangira kuno. STV eno nga yagamba irina ebintu ddala byonna ntunulidde ebyuma ebiri wano, enkola yonna bwefaanana abakozi abaliwo, naye ndabira ddala nti omulimu ogukoleddwa mukwano gwange SK Mbuga mulimu gwa ttendo. Omusuubuzi omulabi TV eno mwandyegyeyunidde ne mujja ne mulanga ebintu byammwe ebyamaguzi, kubanga ndi mukakafu ti mu kiseera ekijja ejja kuba yattunzi nnyo. Katikkiro era ategeezezza nti embeera ya COVID-19 ebadde era ekyali mu ggwanga ereesewo okusoomoozebwa kungi. Wabula era yeebazizza gavumenti ya kuno olw'engeri gye yakwatamu ekirwadde kino okwawukanako n'amawanga amalala. Abantu bangi basoomozeddwa mu ngeri ey'enjawulo okubeera ddala bwe twatandika emabega eyo okutuukira ddala kaakati. Naye kati nga embeera egenda etera, naye mmanyi ddala nti si ffe ffekka wano mu Uganda ffe tukoseddwa, naye ensi yonna ekoseddwa embeera eno. Kugamba embeera eno naye ate ffe olaba nti gavumenti engeri yagikwatamu ndowooza yatuyamba. Ku nsonga y'ebyobufuzi ebiri mu ggwanga, Katikkiro asabye bannayuganda okulonda abakulembeze abanaasobola okubaweereza mu ngeri ematiza bave ku abo abakoma ku bigambo. Katikkiro era asabye abavubuka okwenyigira mu bukulembeze buno, wabula nga bano balina okukkiriza okuyambibwako abakulu. Oweekitiibwa agasseeko nti abo bonna abagulirira abalonzi nga babuwa ensimbi, sukaali n'ebintu ebirala bano tebajja kusobola kuweereza. Akuutidde abalonzi okulonda oyo yekka aba alina ebisaanyizo. Mulonde abantu abanaasobola okubaweereza, anaabatuusaako okubaweereza mu ngeri ematiza. Muleme kuwuliriza bigambo. Buli ayinza okwogera ng'ayogera ebigambo bingi naye nga ddala tajja kusobola. Bw'anoomala okumulonda bw'atuuka eyo gy'agenze nga mwabeerabira. Ekyo mwekyegendereze nnyo. Ekyokubiri, abavubuka kirungi nnyo abavubuka bayingire mu bukulembeze, naye abavubuka tebayinza kubeera bokka. Abakulembeze babeerako n'abantu era abakulu ababayamba okutambuza ensonga. Mu kumaliriza, Oweekitiibwa era yongedde n'akkaatiriza okusaba abantu okulaba nga TV eno buli kadde ssaako n'okugiwagira. Gye byensanze wano, nsaba mwenna gye muli eyo STV mugifuule TV yammwe, mubeere nga buli kiseera nga mugiteekako mulabe ebigenda mu maaso. Mujja kulaba nga ebintu bye musanzeeko, ebintu bye muwulidde byonna bijja kuba nga bibazimba. Nze Ssekiwunga Hasif ku lwa STV Select ey'enjawulo. Tusiimidde ddala Oweekitiibwa. Ye abadde ssentebe w'akakiiko akatawulula obugulumbo obw'ebyensimbi mu minisitule y'ensimbi, omukyala Olive Zaale awaddeyo yafeesi eri akakiiko akapya. Shamira Nagawa yalina ebikira ku byange. Ng'ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ekikulu eky'ekitongole ky'ebyensimbi, Minisita Matia Kasaija ng'ayita mu Minisita owaaguno Naguli Gabriel Ajedra yeebazizza ababadde bakulembera akakiiko akateekebwa okumalawo obugulumbo mu minisitule y'ebyensimbi, nga kano kabadde kakulemberwa munnamateeka Olive Zaale, ng'ono omwami Francis Gimara yamuddidde mu bigere. Minisita Gabriel yeebazizza akakiiko akakadde olw'okubaako esimbu n'obwesigwa mu mirimu gyako. Ensuring that the projects are not unnecessary delays
it is therefore my honor to officiate this handover, where we now hand over the documents from the chairperson, which I think has really adequately prepared. The members of the tribunal are drawn from private sector and have various backgrounds in law, procurement, business, engineering, etc. And I'm very confident that they are very competent to handle the reviews referred to them. I think as you heard what the Council General said, that you were selected, one, because of your integrity. Ye munnamateeka Olive Zaale ayanirizza akakiiko akagenda okubaddira mu bigere ne yeebaza babadde akola nabo era n'ategeeza nga ekitongole ky'ebyensimbi bwe kibayambye ennyo nga kino kye kisobozesezza emirimu gyabwe okutambula obulungi. Supported. So I want to take this opportunity to appreciate first and foremost the Almighty God. He appoints us to these offices. I want to appreciate the Ministry of Finance, the staff, because as you know the tribunal is a body under the Ministry of Finance. So since we started in 2014, we have been supported by this ministry financially and otherwise. Akakiiko akagonjoola obutakkaanya mu Ministry y'ebyensimbi kateekebwawo mu mwaka gwa 2014 era nga ababadde bakaddukanya balondebwa Minisita Matiya Kasaija nga ekisanja kyabwe ekisooka kyali kya myaka 3 wabula mu mwaka gwa 2017 baweebwa ekisanja ekirala ekikomye omwaka guno mu mwezi gw'omukaaga. Olunaku olwaleero munnamateeka Olive Zaale abadde ssentebe w'akakiiko akwasizza ssentebe omujja ow'akakiiko kano omwami Francis Gimara Yafes. Nze Shamira Nagawa kura STV Select ey'enjawulo. Bwe tweyongerayo, poliisi y'ebidduka mu kibuga Kampala eridde matereke n'abavuzi ba takisi ng'entabwe evudde ku bavuzi bano okumenya ebiragiro ne bavugira ku mpaanyi z'enguudo. Edith Naabagereka abyekkaanyizza. Poliisi ekedde kugobagana n'abavuzi ba takisi zonna ezibadde ziyimirira ku mabbali g'amakubo okutikka abasaabaze era nnyingi ku zo zitwaliddwa ku CPS mu Kampala. Ekikwekweto kino okusinga kikoleddwa ku nguudo z'omu Kampala okuli Button Street, Kampala Road, Ben Kiwanuka ne Mega Standard. Abamu ku baddereeva balabiddwako nga bagezaako okuddusa emmotoka zaabwe okwetegula poliisi olwo nno abasaabaze ne balekebwa ku stage ez'enjawulo nga bakokomalidde ku makubo era nga basobeddwa. Abamu ku baddereeva ba takisi betwogeddeko nabo bategeezezza nga bwe batamanyi kyakuzzaako kubanga ebipalati ebirambika enguudo kwe balina okuvugira bibalagira kukolera mu bifo bino kyokka yo poliisi ebayigganya. Bano bongeddeko ne batugamba nga bo we baagala emmotoka zaabwe. Bakukwata tebakusaba yadde pameti bakusaba kintu kyonna obavuze emmotoka kukikwata kino bagaye emmotoka tuzaagala mu paaka batusirikogera mu nsaafu gye tubatukolera n'emmotoka zimu tezijjaamu emmotoka basanga mu paakingi ne bazikwata bakisanga oketisa abantu nayo ne bagikwata Oluvannyuma baddereeva ba takisi bonna beeye ku kitebe kya poliisi ekya CPS mu Kampala nga baagala amamotoka gaabwe wabula poliisi ebagumbuludde okukakkana ng'abamu bakwatiddwa. Ate ye amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Oweyesigire annyonnyodde ku kikwekweto ekibadde mu Kampala era n'asaba baddereeva ba takisi okugoberera ebiragiro baddeyo mu paaka ze babagamba okubeeramu. Poliisi wano ku CPS eyina ekikwekweto ky'ekoze olunaku olwaleero
nga kino kibadde ku bitundu ebya Mega Standard, Battle Street, Conrad Plaza, Ben Kiwanuka ne ku Kampala Road mu maaso ga banka enkulu. Bakwatidde taxi 67 nga kuliko n'abantu 6 bakwatiddwa abadde baagala okulwana. Kubiriza abagoba ba taxi okuddayo mu paaka ze baabasaamu oba stage enkulu ze baabawa Ministry y'ebyentambula kuba okwemulugunya kwe kumu kuva mu bannaabwe era kwe tusinzidde okuba nti tukola ebikwekweto bino. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo. Abange, empisa ey'okukuuma ku byama yadda luddawa ku mulembe guno. Edda ng'omuwala oba omukyala bw'afuna olubuto kyabanga kyama. Naye ow'ennaku zino olufuna olubuto ensi erutegeera nga luli mu nnaku 2 anti wuuyo ku mutimbagano buserefi n'abutambuza ne yeeraga n'akudaala n'ayambala engoye z'amateneti nga n'olubuto terunnafuluma. Abange, ekyo si kyampisa. Kuumettu ndaba olubuto lukula ludda mu maaso era ensi ebejja kululaba. Weewale nnyo okweraga ng'ekibya kikyabikkiddwa. Twekisize akira tunamma. Ate yo e Masaka, Bannabuddu beekozeemu omulimu ogw'ensonga ogw'okusonda ensimbi eziwerera ddala obukadde 275 ezeetaagisa okuddaabiriza ennyumba y'omwami wa Kabaka ow'essaza lino emanyiddwa nga Buddukiro. Sylvia Nannozi kaabitumalirireyo. Omukolo guno gwegattiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ko ne bannabyabufuzi ab'enjawulo. Yagenda kusala akabo kano erya fatiri erya mwana n'erya mwoyo mutukuvu. Amina. Wano Pokino Judy Muleke wasinzidde ne yennyamira olwa bannabyabufuzi abatandise okuvumangana mu kalulu n'abawa amagezi baleke bye bagenda okukola bibeeyimirire. Abatandise okuvumangana, abatandise okusiigagana enziro, eyo si nkola yaffe bannabuddu. Leka ebigambo byo bikweyimirire, leka ebikolwa byo bikweyimirire. Bw'oba tolina kye waakoze tosuubira kalulu ka muntu. Ayongeddeko nti bangi beeyunye Obwakabaka nga baagala bawandibweko eddusu kyokka n'akkaatiriza nti bo nga Buganda baakuyimirirawo n'abo abalwanirira ensonga za Buganda. Naffe ng'Obwakabaka situlira gwe tuboola mu by'obufuzi. Era neebaza abazze mu woofiisi, mwenna muzze tewali atayiseeyo mu woofiisi ng'ayagala mbu tumuwandeko eddusu. Fenno ebigambo byaffe bibeera bwe biti. Nti bw'onooba ng'owagira Ssaabasajja Kabaka ng'okola by'ayagala, ng'okola ebyo ebiweesa Kabaka ekitiibwa, ebyo nno bigambo bya Katikkiro, ffe tuli beetegefu okutambula naawe. Ate ye omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masaka Honorable Mary Babirye Kabanda asabye abakulu embuga bawabule abalonzi mu kaseera kano nga basalawo abakulembeze mu bitundu byabwe. Era tujja ntubagamba basebo nemanya omuntu yambeko tunoonya obululu nga tugamba Kabaka tayingira mu byabufuzi. Buli nnaku nkibagamba nti ekitiibwa ekitaliiko buyinza kifu Ssaabasajja Kabaka yalagidde. Ono abaami ba Ssaabasajja mutukulembere nga mutulaga abantu ab'okuwa kubanga mwe muli mu bitundu byammwe mwe mutegeera twagala kuzimba Buganda. Twagala Buganda edde mu kifo kyayo. Bannabuddu ab'enjawulo badduukiridde omulimu guno nga basonze ensimbi ezisoba mu bukadde 4. Sylvia Nannozi ku lwa STV Select ey'enjawulo. Okuvaako ebusukka nsalo ng'ekirwadde kirugonza mawuggwe ki COVID-19 kikyeyongera okufuuka olukokobe mu nsi yonna, bo ab'obuyinza mu ggwanga lya Filipino balangiridde omuggalo sinziggu mu masaza agawerako. Maria Diana Namiro bitwongere. Oluvannyuma lw'eggwanga lya Filipino okumala ebbanga eriwerako mu muggalo ogw'amaanyi, omuggalo omulala guzzeemu okulangirwa mu ggwanga lino mu masaza agawerako.
Abantu abasoba mu bukadde 10 be baddiziddwa mu muggalo guno ng'abeebyobulamu balabudde nti okweyongera kw'okusaasaanya kw'ekirwadde kya COVID-19 ebyobulamu bw'eggwanga lino buli mu katyabaga. Okusinziira ku muggalo guno, abantu balagiddwa okusigala awaka okuggyako okugenda okugula ebyetaagisibwa ko n'okukola dduyiro. Ebyentambula byonna biyimiriziddwa omuli n'ennyonyi, wabula zo wooteri ziragiddwa okuguza abo bokka abatwala ewaka. Sabbiiti ewedde eggwanga lino lyabadde lyakalangirira abafunye obulwadde buno abasoba mu 50,000 ng'abasawo bategeezezza nti omuggalo guno gujja kubayambako okukola kw'abo abalwadde abaliwo. Wabula abasinga babadde tebeetegekedde muggalo guno ng'era bangi basobeddwa eka ne mu kibira nga tebamanyi kyakuzaako. Wetwogerera kati eggwanga lya Philippine lyakafiirwa abantu abasoba mu 214 nga bafudde ekirwadde kya COVID-19. Nze Namiro Maria Dana ku lwa STV Select y'enjawulo.